you can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Gabagaddewo amaduuka gaabwe ne gye bakolera era nga balina ensonga nnyingi ze baateeka ku mmeeza okusobola okubayambako. Era mu kino pulezidenti yasooka kubasindikira baminisita babiri, oyo owa trade ne industry n'ow'ebyensimbi ne balemererwa. Kati ensonga ne zijulira ye ng'omukulembeze w'eggwanga. Kino nno mwatu kirungi era kituwa essuubi nti pulezidenti afaayo ku bantu, naye ate kituzaamuko emabega kuba kitulagira ddala nti sisitemu zaffe ng'eggwanga zaafa ate ng'eyo yazitta waali bamuyita General Yoweri Museveni, kubanga ye yayagala ensonga zonna ez'eggwanga kutambulira ku ye. Ensonga ng'eno ey'abasuubuzi, bw'ebanga minisita w'abasuubuzi ne minisita w'ebyensimbi tebasobola kukigonjoola ng'ejulira pulezidenti w'eggwanga, then kyenyamiza nnyo mu ggwanga lyaffe Uganda. Naye twagala okugamba pulezidenti Museveni nti abasuubuzi tebeetaaga nnyo kusisinkana, kubanga era balina kyamaanyi kyobagamba nga obagamba, beetaaga nsonga zaabwe kuzigonjoola nga tebakusinkanye nako. Pulezidenti Museveni bwe yabadde asisinkana abasuubuzi yabagambye nti ensonga zaabwe azongeddeyo paka ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujja ogwokutaano 2024, olwo basobole okuzigonjoola mu lukale lw'abasuubuzi e-Kololo. Naye twagala okusaba pulezidenti Museveni katemba omugye mu busuubuzi, ebyobufuzi obijje mu busuubuzi. Gwe bw'oba tosobodde kugonjoola nsonga yonna n'abo abakulembera abasuubuzi abatono 20 kiki kyogenda okugonjoola n'abasuubuzi 200 mu kisaawe e-Kololo? Ekyo kiragira ddala nti ali kuzannyira ku basuubuzi muwongo, kubanga abasuubuzi bakugambye tugirewo ifulisi, kubanga bagamba nti Democratic Party kyekibiina kyokka ekikyakwatiridde ekibiina ekiri mu buyinza mu bya audit, kubanga kyo tekiwaayo mbalirira era tekimalirira sente zaayo. Era singa Electoral Commission evaayo negamba nti ebibiina ebisobola okuwa embalirira ku sente ziweebwa biriwa, Democratic Party eri ku mwanjo. N'olw'ensonga eyo abo bonna abalina obuzibu bw'ebyensimbi mu kibiina, tuukirira w'ebyensimbi ajja sobola okuwa version yaffe ng'ekibiina mu nsonga eyo.